we yagambye era abo batu balina bana tebasobodde nabo tebaliwo nenagawa so nedube taliwo nenaga taliwo so kati kyetugenda okukola kiri simple mwe mugenda kutuula mukole resolution kirungi anko wamwe ali wano omukubakuza mukole resolution tuwandikire omulamuzi mulete court order yamwe eri enkadde tuwandikire omulamuzi ku Buganda Road babawe order endala then babawa order y'okugyayo omugenzi tugenda bikola mu speed kuba amanyi abayaye otekayo order ero naye natekayo endala so muba mulina okugifuna olwaleero ne mukikolerawo holiday so tuwandikire omulamuzi wabawa order nagirenewinga nti mukanyiza muganya okukkiriziganyizibwa ng'abaana oba kiyingizemu administrator general mpesimu ye bajjukira madamu Nakiwule dakyamwe twaliwo yatugamba ye tasobola kolaki ejulidde tufuna court order se yatuwa order twajija ku court magija court Buganda Jot Mengo Soto musana ojija ku Buganda Road mufune order gye babawa nsabe omukyalo ono omulamuzi wa Buganda Road awulidde aba renewingire order abasaba order bali renewingire order wajibawa order olwaleero enkya mukeera bukeezi bukunja nga mujjayo omugenzi nga baddamu bamuziika nga bajjako sample kati nga buli abakana nga sample ebeera ku police mu analytical laboratory ya police nga buli agamba ni mwana akafeero ndigenda bakukebere ekyo kyangu ne njagala mwe wenyini musoke mutuule nga family basagala nze kubasalirawo tuli kimu era tewali awakana baswazi kati baba tebaliwo nkole ki kuba yaleeta wano ekiwandiiko kye baba ebyabaswazi nsaba obireke kati babeera oyagala nkole ki nabawa omulimu ogwogenda ku poliisi bamulaba nga kyekikola then nkubireko empi wano ku poliisi babasamoninge bakole statement owulidde naye mwe mulina okusobola okugenda mugulewo omusango nga mwe mwenna mugende ku poliisi awo kankubira akulira poliisi kati nebyo tubizeemu kati tubizeemu poliisi kuba nze njagadde kutegeeragana nammwe naye tukimanye ekyakyabali kireke anti omanye engeri gy'oyinza okuleeta abantu okukkiriza okuteesa ekisooka oyo omuvubuka yabadde wano ne mugamba ajje mu meeting n'agamba ajja waba teyaze tajja kukola show eyo show gye yalanze tagenda gikola owulidde show gye yalanze tajja gikola kwa namugamba ajje mutuule mukanye nzikirize show yebeerewo nga mukanyiza wabanga agamba mazima ddala nti kafeero aleka abaana bana nga muri 20 anti wagamba nti bwaliwo bana bokka anti nkugambye mbanga muri bana ng'agamba abaana beebo then nze sina kyensobola kukola sinze kafeero ate sobola gamba nti bajja omusaayi ku mwannyina oba ku muganda we kuba era mujagamba wayinza okuba nga mwana nga taata we yamuzaala ku mulala okiraba taata we yamuzaala ku ki so solution yamwe eri emu kufuna ndaga butonde ey'omugenzi Paul Kafeero oba okubakebera mmwe mwenna abali wano ne balaba abakwatagana omusayi nga gukwatagana kubanga bamala okubakwata kubanga oli yatugamba nti basobola okukwasaganira batukuza bulungi naye ekyatuleetera obuzibu eddwaliro ennyo teryasobola nakugamba nti omwana waliwo omuganda w'omugenzi abana abantu babbana babbe okubatwala within 1 week kuba baluteseza olusisalu ne babatwala ne babakebera kati tulekedesa nako kati bamala nga bakwata ngenda okubabuuza gye bali nga tetumanyi wakugye bali tugaya oludisasi sigenda okudda ate abatunga kokonje babatunga kabyansi ng'ate bebasenga byonna ebyo byali bya feeke baaba ekyaliwo kati baba nze kyenteesa tukole resolution ng'abaliwo tufune court order abaliwo ensonga etambule ebanaatuuka wali obbajjako egundi nga kikola okuva public service eri omusayi gw'abaana bonna ate nga basasula
Dokita baliwo twalina lawyer kusaidia bamita nalukole waffe nga waliyo luzige. Dokita n'agamba era baali baleese ekyo nti bakebere muganda w'omugenzi. Dokita ne bagamba tekisoboka. Eno case eri sensitive balina kugenda samples zijja ku mufu. N'atusindika wa Dokita Byaruhanga. Era Dokita Byaruhanga kye yaŋŋamba. Yes, Dokita Byaruhanga wa poliisi yaŋŋambye n'okubyesimu wano. N'agamba abantu abo nabagamba bafune ssente bagende bajje sample ku mufu. Baba ekirala oludde omusaayi gyeguli ewandege. Ogw'abaana 20. Okujjako balinga basatu naye gwonna gyeguli. Bane basatu bonna gyeguli. Naye bakikuba paka nga kiri wansi ne balemesa kulanga. Naye ng'ekizimba basitulwana naddwaliro si baswala. Simanyi bakukyali. Bajja babaddemu. Abantu weetuli kama kuwanga. Hello. I need you for a minute if you are not busy. I'm also coming to Namulonge. Where have you reached? Yes, okay. If you find, you can come straight to office. If you find me here, when you reach town, call me. I confirm I'm in office. I have a family of Paulo Cafero. You received that letter where I directed that we investigate it. They came to me. Yes. They came to me. Maybe can we come to office again? Yeah, you come. They are here. They are all here. I want to hand them over to you. You coordinate it on my behalf, as in charge of investigation in KMP. Yeah, so you come because I want them to sit as a family. They make a resolution. I want their clan leader to be here or their family head to be around. They organize a meeting. They sign a resolution. You help me go to Buganda Road here. We get a court order. I will pay the money to Dr. Byaruhanga and build that man's grave at my cost. And they take the sample so that we close this chapter. Yes. Okay, you try to speed up. If you have a side-in, it would be nice. So kyengenda okola kigenda kwanguwa kubanga ebya kooti mulamuzi yasalawo omulamuzi yagamba ebite bigenda tuyamba. Kale kigenda tuyamba kire kintu kya kituyamba kintu kimu kufuna ndaga butonde kubona abagamba nti bana ba Kafeero. N'okusaba Katonda atusonyiwe okusimula Kafeero. Naye Kafeero abaana be tebasutasobola kubanga musanyufu ng'abaana babala babagoba nti sibabe. So njagala ab'ekikamu nga olukiiko lw'ekikamu tuule abaana majority kuba tekikadde kikanyangako mugende mu kooti mugambe waliwo bano abaafuna order eno mu kooti nga bulungi ono yagenda mu kooti eno nono nagenda mu kooti eno nagenda mu kooti eno naye bakola byonna byakiyaye. So okumalawo ebyekiyaye minisita atuwadde ssente bagende bajeyo bode ya omugenzi bajjeko akanyama oba egumba baleete mu laboratory babajjeko namwe endaga butonde zammwe wabanga no tebamubbangayo kuba olwokubanga tenaye bamubbayo. Kuba honorable tuyinza kera kumacha ono mutabani wange yamuleka ali mu kyakusatu paka olwaliro bwe yenkana ddala era ng'osiba kumufa omwana nga lwaki tomulaba eri taata wo omutuufu. Omwana tomumanyi kubanga nze omumanya nja kumanya abatali ba Kafeero nga ndaga butonde nga sample zivuddeyo. Genda mu maaso. Nze mbeebazanga muli wamu nga bonna mumanya nti ekitiibwa kya taata waffe kyali kitiibwa kyamaanyi. Neebaza mwannyinaze. Nze bintu mpulidde bingi naye nsalawo n'ensirika. Kuba sirina gwe nnyinza kujja ne neegaana
nti mwenna abasinga gugyeko abato mwenna mumanyi ate mbamanyi emyaka gye nabeera ne taata wammwe natwasulanga wamu mu ruumu emu ng'ewaka nze mulabirira ekyalidde kyayambadde byonna mubimanyi kati sirina entuuka nze atali wa sayansi nga manyi ono nkuzondaba nga manyi nti ono yali mukyala wa Pawulo neŋŋamba nti kati omwana simumanyi era kyankuba wala ne bw'olaba nga sivaayo one siina bwe nsosolamu nendo okimanyi kati nze mmanya ntya nti ono oba maama gundi se yali amuzaala gundi okujjako nga Lubbi naye mmanyi nti yali tannazaalamu ki mwana ffe ebyaffe ebyabasajja tojja kumanya gy'oli gy'atambulidde oli bajja nagamba nti mwana wa Pawulo nze mba mwaniriza buki bwaniriza nze ekintu kyokka ekyankwatako ekyankuba ewala kyekino kye twatuukako eky'okumuziikulayo nti nga nze nali sikiwagira sikiwagirangako nti ne bwe kyava era ekyali kyannuma kyali kimu eky'okutunda ewaka wali oba decision mwagikola mutya kimanyanga amaka bagazimbira kumpi emyaka oba decision bagikola yakolwa etya era n'empulira we nayawukanira neŋŋamba abaana mukuze buli omu kati sikyayagala ajja wange kasita be nakuzaako nabakuza abaali ewange ekitende lwaki nandibadde wakiri mmanyaako ne bampita mu meeting nti nga nze yasigalawo ne omukuza oke munnange Mandeva gye osanga ye bamugamba naye nze mwati okuŋŋamba gye mwagendera mu kwekebeza yonna saamanya ate nga mu ggwanga mwendi ne manya nti abaana bakuze beesalirawo era nagamba Swazi Nagawa bonna be nasobola okulaba ne mbagamba nti kati mukuze mu above 18 musobola okukola ki nalwana bye nalisaasa nabitaasa by that time osanga temwandisanzeewo n'akantu katya n'akamu naye nkyayibwa nenvumibwa nati nakuuma bye nakola ki bye nakuuma kikye ŋŋamba bwe tubanga ffena tuyayanira kuba ba musaayi gumu ogw'enkima nze kye ndowooza waliwo ensobi mu kusooka one lwaki okebera abamu abalala n'obaleka two mwandibadde mufunye consent mwenna ne mukkiriza nti tugenda kukeberera wano nga togamba nti ki nti wasaaliyo mu kukebera okwasooka naye bwe mubanga kati mukisazeewo nti kuddamu kukeberebwa mwenna buli mwana alowooza nti aliko akakwate ajja akole ki tukkiriziganye omusawo nga honorable gwabawadde science tumanye nti abasawo abakola abasoma obutonde bategeera kibakola ki results ezo kwane bwe tunaatuuza meeting tutya nga waliwo abagamba nti mwakola kwanza kyemmanyi nti abakola kibi honorable abamu balina deal gye bayisaawo nti waliwo pate eyali eyagala okutunda ndowooza ne bagamba kati baliwo abaana tugabanye tutya so kyensaba omusiraamu omuwala yali wano omusiraamu ali yambala ebyekisiraamu nze ndowooza nti bwe tubanga mu mutima mulungi nga bwe kiba kyempulira abamu kye bagamba nti baagala okukebera n'okutunda ewasigadde nze kasa tukkanya nti bwe bamala omukebera omusajja addeyo yeebake mirembe nze sikinaako okutunda kijje bannanze mbasaba balina tape measures n'agamba atagenda nafuna muntu wa family agenda yekka ne security ye era tukakasa nti even after years obutonde babukyala tagenda kutema nge wataleka azijizizaawo nga bwe yagikoze bwe yagisanze ekyokubiri ekintu kyenjagala otegeere kyobadde tomanyi kyoli ebweru bwakyo ekintu kino kirimu abantu abali emabega w'Abaswazi abatayagala kusesema byagenda mwebali ekyokubiri ng'eddwaliro MPN nawo weebiri be bamu abantu betulwanagana nabo abantu ddwaliro so bwe baba challenging sonale kyenjagala okumanya kiri kimu mu challenginga result za MBN era kyemugenda okukola kufuna court order ebaweebwe kooti ti abaana bakafeero mwenna babakebere so simanyi oba mwina lawyer mufune lawyer wammwe mwena abawandikira ekiwandiiko mu kisayininge
ntegeko ne resolution aba minutes za meeting nti mutudde ng'ennaku z'omwezi olwaleero kuba lawyer wano bajjudde wano Buganda Road wona we bali mutule mu law firm emu akibakolere ng'abaana bonna we bali ne bamaama timwagala DNA kujjako DNA ku mubiri gw'omugenzi okumanya abaana bakafeero basi bakafeero owulidde nti result ze baakolamu MBN za excluding abalala ate tebajja sample tezaali conclusive. Yes, so musabe ekintu kyangu nnyo ko tejja kikola nze mbagambye kyengenda obakola kiri kimu government ejja kubasasulira DNA ku police laboratory ya police ya forensic tujja kusaba IGP ajja kikiriza ekyo 2 nze nja kubasasulira sente z'okuzimba entaana okulaba nti kafeero bamuzamba muzika bulungi owulidde ekyo nja kikola waliwo company bagita Kampala Executive Funeral Services eya Bob Drani nja gisasula egyekola entaana eyo gibadizeewo so nze ebisigale byammwe kati mutuule nga family bwemba mwagala biri criminal leka commissioner assistant commissioner police ajja wano wa CID wa KMP abayita abavuka bakole statement kuye mwogerako ebirala nti batunze bakoze eki bajje bakole statement babakwati lete waliwo kivulu kigenda kolebwa oba business egenda kolebwa oba kutunda nyimba za kafeero temuyina kye mugenda kukola nga temukanyiza mwenna era ne mukyala bisirikola nayogeddeko naye nangamba nti tebamwagala lwakuba alemerako nti basaleko ekanyeza kafeero ziyagamba okusalako wali ekijja owulidde ali atya nabo ali nabo kakasa nga tatundangako kintu kyonna yatundako ekintu kyonna bisirikiro ekyabisi ebyammwe bamaama ensonga mpanvu mukulu nende mutukkirizanga netwogera kuba gwe tuyina tunyonyoleho nabo batutegeere leka buli omu ayogere okay gwe nyabo yogera alo yogera nyabo yogera ekintu kye bagamba kubana abaana bonna nga balaba tekuli kali ayimiddeko okutunda kintu kya pawulo abatunda ebintu be bali abaana era be babadde bagenze n'otemamu poloti neba nange njagala mumpulirize bulungi senga wa mwoyo yaliwo ku ndagaano yatunda ploti y'enkoko njeru ye miliyoni 4 senga yaliko ne miliyoni 10 yazirabako kakati honorable mbadde nsaba kusabaza ku nsonga eyo bulungi ebeeyo bulungi sebo abagundi abaana bwe batuka kuliko Simon Peter yatambula n'agenda e Dubai n'akomawo by the way before abaana bali tetu era nga tebajja gye tuli abo era abaana nga tebagala kukola kikujja gye tuli kakati ne bajja bwe bakomawo bazalibwa mukazi omu kiki byemu alina nnyina ne lwaki bo bakwatagana anti kyokola bangira be bavaayo batambulira nnyabo basatu nabo tebabeera nnyo nakitaawe era abasinga abaana bonna bajjanga wakati wabeerangawo baana nakuganga neŋŋenda ne batwalira obuyambi mu kyalo bona nga bali wa maama waabwe naye we bwajjira okukwataganira kubanga nababuuza niye abagamba ekyokutunda mwatuula bo nga ndabanga bali wa ate bo ekyamazima babaddenga okuva nze nali nnyo okulozinaku nenze mukimu bagamba one nze badde nsaba oba amawulire mwandi gakendeeza ku social media ekitiibwa kya taata wamwe oba omuntu wakadaga omanyi omwami eyo engeri gyali akwagala nze wankyawa ndowooza nti nkusayidde naka wayisawo ku mugundi ku simu yange ne ku mawulire ng'okyawa ng'okimanyi nti ekuba kujjayo bintu ndi musaale twale omugenzi yakwatanga n'agula n'ekintu enkya nenkiteekako omukono nga nze muze naye nga kiki okitegeera kitegeeza ki nti eyo trust yali y'amaanyi bwe mubaawo ne mugamba ekiwandiiko taata mu kyakola nti kifu nga nakikuuma emyaka mmeka twakiweerayo wano wa administrator general nga n'omukono gwe mwali mugumanyi ebyo kibeera nti mu busungu tetuteekamu biki kyalimu weakness ng'omuntu eyasoma nkimanyi kyalimu weakness naye tekigaana nti yekiwandiika okitegeera era nga mu conscious omuntu atali bubi kwamujjukire nti teyali bubi nnyo ekintu kyajja nekimukwata kuba naliwo ku kitanda nga ntudde awo wennyini
Okifuba ne kimuluma n'akola ki naye nga yafuna obungu n'agamba mpa olupapula mpandiike. So twandizimbidde ku ebyo singa twali tetuleesemu byanfuna bibi twandibadde twogera ng'ennyumba emu. Naye nze basaba nali ŋŋaanye era lwakuba mukulu wange muwa respect okujja mu bintu bino tuyinza okutandikira wa ne tulaba tuzimbye tutya ne tukuuma erinnya lya muganda wange mukwano gwaffe ffe abamu tumanyi bingi ebimu eryatuluma naye ng'ogamba sijja kugenda mawulire kuba ekintu bwe kiyingira mawulire byonna ne buli yeeyagaliriza akola ki mulabye ebya sekandi byonna sekandi mumanyi yampanga respect byonna bingi ffe abamu tulina kyetuyinza okwogera naye nsaawo nenkola ki bwe mubanze munaayagala obbagayidinga wanu mu status yange mu ggwanga then nga mukimanyi mwenna akugjako abatennyo relationship yange gye nalina ne taata wammwe oba ne bba wammwe nsobola obbagayidinga bingi nnyo ne tulaba nga tufunamu nga naye siri mawulire kubanze sirwanira siboleza muki beetaaga kimu nga mwenna muli omuntu omu kwasinza gamba nti ono gwenjagala oli gwenjagala nze njagala kimu nti bw'oba omanyi nti oli mwana wa Kafeero oba oli muganda wa Kafeero tusigale nga twebuuza teri agenda kuba munne kyakulya nende kati weekolerera nawuli yeekolerera naye twetaaga oluganda olw'omuntu omu eyali atugatta nze mbaagala mwenna nga muli ekintu kimu sirina gwe nali nsanze ne simuyita mukyala wange mubuuza mukyala wange bwe nsanga ani esente ennaku zino nadda ku musaala naye bwe zibaawo era nazo mbawa toyinza kujja ne ŋŋamba nti omwana fiizi zimbuze kuba tetuli bubi mukama atubulesinze we are not bad off kaakati sinza nze kuva mu mwana gwe mmanyi nti mwana wa Kafeero ne mugamba sijja muyamba sijja munoonyeza kyakkola naye ekitugoba ebintu bingi amawulire mangi nze kebyo kye mbakubirira bwe gwali omulamwa zonna zo ne administrator general omwana yagenda Dubai n'akomawo atuuka mu nnyumba asanga baki asanga banne asanga obeswazi abasirizaamu omukazi ataddemu oba aliyoki oba baki bonna be bajjira ne mukozi koota jjukira ennyumba eri surrounded neki boys quarter neki n'amaduuka mu maaso kugamba nga erina obusobozi bungi nnyo okukola ki okuyamba abaana bano singa babakoze eki bakoze enteeka ennungi. Omwana oyo yava eri n'agenda ewa Mandela tebali batebagenda nakugenda n'amugamba nti tukola ki twagala kukola DNA ekitegeera era n'ayita ne meeting ndowooza nti bakyala baaliyo ndi wamu omwana oyo n'avaamu ekigambo tugenda kukola DNA nze kennyini nembuuza sente zino zikola zigenda kugaweza DNA omwana oyo n'akola ki tamutuuzaamu kamera ndekayo omwana oyo n'akola omwana oyo n'agamba buli omu n'asirika olaba nange ndi wano yalale nali nsuubira abakyala okubeera shocked okubeera shocked nti tufudde bagenda okebera omusaayi tewali yenyeenya okitegeera tewali yenyeenya neŋŋamba okay balyoke nakyo tuwuliriza tujja nesenga teyaliwo tuwuliriza tujja kakati netugamba bagenda kuvaawo abaana abo abali tebankubira ssimu bankubira essimu nga tufuddemu eyo meeting esooka aleese ekiteeso ki ku mmeeza nankubira essimu ne bankubira essimu senga tukwetaaga konze kale okwogera ekyo kati ne baŋŋamba nti senga twagala olutiimba kunje etundibwe waliwo ekibanja ekyali kikola ki ekyali kigenda kyali kya eka 14 kiri wansi w'ettaka senga okankusalemu ekirimu ekino ekyo nga temunnaba kugenda emujjuka lwe batuyita ne batugenda tugenda ebuyikwe alinda nina kyenjagala tujjewaawo mu kugenda ebuyikwe